njagala otunuulire omuntu ng'avuga piki. Tugenda gamba nti waliwo piki, waliwo agivuga. Senga omuntu akeera ku makya n'abeera nga y'avuga piki ye, gwe nojja Farida n'omugamba nti nsaba ontwaleko. Bw'akutuuza ku piki ye n'avuga piki ye, kifaanagana nga bw'onoolaba omuntu aguddewo omulimu, ye y'avuga piki ye. Gwe bw'ojja wano oba olinnye piki ye, bw'ojja kukozesa oba olinnye piki ye, y'amanyi gy'alaga, y'asalawo nti atuuse. Nze mmanyi gye ndaga. Ng'abakuweese ku piki. Oli avuga. Nze mmanyi gye ndaga naye bw'oyinza okusalawo n'ontwala ewala. Anti kati bw'okitunuuliramu elementi ey'omulimu nti tugenda ne tujja kampani nga n'abaagitandikawo tobamanyi, tobalabangako, bo baagula piki yaabwe bavuga. Kati bw'ojja n'okonkona n'obagamba mumpe ku mulimu, oba osabye naawe bakuweekeko ku piki yaabwe. So be bamanyi piki eyo gy'eraga, be bamanyi n'engeri gye bagituusaayo gy'eraga. Kyova olaba nti otuuka ekiseera n'ogamba nti bannange nampulira njagala kweyambako ku kkubo, ne bagamba afaawo tetuyimirirawo. Kyekiri kyolaba mulimu n'ojja n'ogamba nti mbadde nsaba munnyongere ku musaala, bo ne bagamba faawo tetukongera musaala oba toyagala so oli bw'aba yavuga piki ye n'ojja n'ogituulako, y'abeera in charge. Kati olina okusalawo naawe n'ogamba nange kanneegulire piki yange, nange njevugire. Ng'omusoowe gunnumira nsiba busibi ne neetereeza ne ngiddako. Gye ndaga nga mmanyiyo n'engeri gye nnyinza otuukayo nga mmanyiyo. So bwentyo bwe nkiraba nti self employment oba okwekozesa gw'obeera ovuga piki yo. Ate bw'ogamba nti nno ogende mu employment, baba bakuvuga mu piki. Kati ebyo bye biyinza okutuyamba okumanya nti nno bwe wandize n'osaba bakutwaleko ku piki, wandibadde muto wakiteekamu dda nti naye nzize bantwaleko ku piki, naye okwevugira eyange yeesinga. Kyova olaba nti olina kukoowa nga waakayingira. Olina kugamba nti kanzije ampeekeko, naye bw'aba ampeese njagala kulaba bw'akyusa giya. Bwe naayiga bw'akyusa giya njagala kulaba olugendo olwo aluvuga atya. Bw'avudde e Masaka, bw'avudde e Busega paka Masaka anyweddewo mafuta genkana ki. Ebyo obiyiga bakuweese. Kyova olaba kirungi nnyo okukozesebwako. Ebyo obiyiga bakuweese n'omulaba ng'akyusa giya, n'olaba nga engeri gye yeeyisaamu bw'asasula emisolo, amafuta ganywawo, n'abantu bennyini kugamba eri byagenda okukima. Kati ebyo kasita ogeza n'obiyiga, kibeera kikuyamba okubeera nti kasita onootuula ku yiyo, bwe batuuka okkanika eyiyo, obeera omanyi ku boono bwe yalinga akuvuga nga bwefa, olaba gy'agikanikira ne bye bakanika. So eyo ye analogy gye nnyinza okukozesa okulaga Abannayuganda nti njagala obeere nga bakutwalako ku piki, naye ng'okimanyi nti olina kwevugira piki yo. Bwe wevugira piki yo kyekisinga. Era kwegamba okwongereza ku ekyo, njagala okuleeta abantu babuulira nti lwaki omuntu yandigenze mu kwekozesa. Senga otunuulira, kubanga bw'otunulamu olabanga obuvunaanyizibwa bwonna buli kuggwe. Kumbe wano olina kapaati kange ke bampa nti Farida olina kukola kino, at the end of the day ofune kino. Kakati ngende netika obuvunaanyizibwa bwa bano bonna abandi emabega. Why all the hustle? Okireese bulungi nnyo nnyo, kubanga era yeeyo point gye mbadde ngenda otandika nayo. Olw'ensonga njagala otunuulira ennyonyi Farida. Eno aeroplane. Omusajja omugezi omu yagamba nti ennyonyi eyo ogiraba, ennyonyi bw'ebeera nga elandinze ku kisaawe, tewabaawo buzibu. Teri mu kunywa mafuta, teri ajja kugitawaanya, kugamba tewaliwo risiki yonna eyinza kugikuba na kigongo eri ku kisaawe. Naye ennyonyi tebaagikolera kulandinga ku kisaawe. Ennyonyi baagikolanga erina kutumbira mu bbanga, yeewali bizinensi. Naye gwe mu bbanga eyo waliyo anti erina kusinzira wano mu kisaawe. Okirabye nti era okaleese bulungi nti olina kusinziira ku employment. Bw'omala employment awo awali comfortable, oveewo olyoke ogende mu bbanga. Okitegeera nti tulina tandika nga tuli comfortable, ne bakuwa ebyokukola, ne bakulaga ebiki, ne bakulaga biki, ne bakulaga, ne bakuwayo akasaalako, oli comfortable, oli nnyonyi olandinze.